Kirabu ya Plascon Mongers leero efunye obuwanguzi bwayo obwokubiri obw'omuddiringanwa ng'erumbye bannyinimu aba Buffaloes mu maka gaabwe agakyaddondola Rugby Grounds erugogo n'ebakuba ku ggoolo 10-11. Ekitundu ekisooka kiwummudde nga bannyinimu aba Buffaloes bakikulembedde ku ggoolo 3 ku bwereere ziteebeddwa omuzannyi Paul Epiro. Mu kitundu ekyokubiri Plascon Mongers nga bayita mu bazannyi Sean Baseke ne Timothy Lwirika bafunidde Mongers ggoolo 11 nga 6 ku zo zibadde za penalty. Wabula omuzannyo gubadde gunaatera okuggwa Buffaloes efunyeyo ggoolo endala 7 omuzannyo ne guggwa nga Mongers eguwangudde ku ggoolo 11-10. Abalala abazannyi ekyaddondo Heathens etimpudde Jinja Hippos ku ggoolo 6-3, ku Legends Naguru Cobs ewuttudde Rams ku ggoolo 5-5 ng'ate Rhinos ekubye Warriors ku ggoolo 38-18. Pirates ekulembedde Liigi n'obonero 42 Cobs na Rhinos 36 ng'ate Heathens ne Mongers benkanya obubonero 35 buli omu. Mu bakazi Sailors ekubye Kifaalu ku ggoolo 3-3 ng'ate Thunderbirds emeze Black Pearls ku ggoolo 28-24.